Kubatulekera ikyatulesa akawungezi k'olwaliro tugenda kubatulekera akasema akagenda kubeera akasufu ennyo kamala ate nga tulekera akasipoti kagenda kubeera inspirational. Kasema kano ngenda kaweereza ababokisa mwena abali e Uganda mpozi ngogaseko ne Muhangi Moses Muhangi yandibadde nga president wa Uganda Amateur Boxing Federation. Ekintu kino kitaddemu amaanyi era nga ndaba buli kimu kyonna kigenda maaso. Ngenda kaweereza clubs ez'enjawulo nga Lukanga, KBC, Kubapu, East Coast Mugambaki, University of Pain Wabatantu, Bode Shepherds, Zebra Boxing Club. Mpozi ngogaseko ne ba professional kuva mu Top Boy Professional Boxing. Kasema kano nkabaweereza mwenna kasobola okugeza kubanga kabanyumira. Mukasi akamu kutandika tuwatandika ne Kabaka yali mu ggaali agenda maaso n'okuwuliriza waliwo ebikono bye baali baweereza Ivan Kalanzi nga bagamba Kesi Thompson agenda kubeera mu sema gye twolekedde wabula Corby French naye mwali akawungezi k'olwaliro njagala weekaanye loli avuga agenda ayita emanga eyo mu ghetto ayita saidi ze Naggulu nga bagamba je Akvoni naye mwali mu sema gye twolekedde ne bajja bagamba Ryan Yu takabuzeemu njagala olabe wabula Pinicho Demings naye mwali ne bagamba Delki Zugi ne Royd Weaver bali mu sema gye twolekedde Isaac Sellington Jr ne Hori Gainja tebakabuzeemu ekikonde kikayi nga bagamba Mary Jo Slater yanoonya abazanyi bwe tunashikana Leah Roya Smith n'akwasaganya obwambalo bwe twayambala mu sema gye twolekedde nga bagamba Roger Swen yakwasaganya enguliko gy'onoowulira kikonde sebo kyakaaba nga bagamba Kat Nishimura yakagatta kale yakabadde sebadde kikana mu 5 ne bagamba Efini Kadea na production designer wa sema gye twolekedde okusinziira ku bintu ebitambula nga bagamba Darren P. Nim ye director of photography Roli yakwate kubona asembera mu ggaali n'agireeta pembeni era bwe yatuuka ebbali n'asooka agiparkinga bulungi nnyo n'atuuka n'azikiza eggaali yakwate kubona afuluma era bwe yafuluma n'akwata ogwataaba nga bagamba Mary Ann Tanedo yakafulumya mu butongole n'asooka asika nga bagamba Sam Upton yawandika olugo lwa sinema ate ya director w'okuntiko nagambye nkaweereza Muhangi Moses Muhangi president wa Uganda Amateur Boxing Federation. Why? Usto narudi kuyasika na usto likira soko kaliyeko kongereko nawe akongeddeko mwana sole iki ku moroka yeri njisikanye erike enkwaguro moroka je naka parkinga ati nsobolo gikuterereza enkwaguro ezo nezivaako nedda toyinza kubanga ovuga moroka yakabi oyina omukyalo wakabi nebanga efaanana bwetyo guno mukisa gumpe usto guno mukisa gumpe nze ngenda kitereza kigenda kubeera magida kasente katono nnyo kamala nkubulira alaali uso yamugamba deka nawe gyo tomalako mirembe nakwate kuba yeyongereyo gambo muyayi kati mukasira katudde bali tuli mu Lukanga waliwo omwana azikanyuga baabano Kabaka yakwate kuba gyasooka gule werudda anti okimanyi wante tukwaniriza Jones gyako nawe amaalo tomanyiira mwana aliena azikanyuga kanyuga awo si wabyo kikwasaganya ono yamugamba nedda olina kumala na kono jongera kusaba mwana wandivuddewo bireketo bicyankaranya vaawo sebo wandibadde ofuluma gwe naawe tonkwatako tugekyako nonkwatako wayi mukakane soko ntunulira maaso gange yamugamba ekyo kyolwayo kiro kyange kono era nkitegeera nzize kuyamba kono tosobola kunyamba sa bwoba oyagala kunyamba wetereze taata oli mutamiivu buli kaseera kiba kikubye bwoba oyagala kunyamba wetereze nono mutabani wayitibwa Tommy genda mu ring kyokka agenda kulwana ne Usto oli gwasikanye weeru bakwateko ne bamwetika agenda alwane amugambye nti bwoba uli oyagala kunyamba soka wetereze gwe kennyini kuba amazima gali nti embeera gy'olimu teyeeyagaza muzeeyi abeera mutamiivu akozesa substances ez'amaanyi ez'obulaba ate zimenya amateeka
ninga gwolaba yali boxer mbisira byera ya watabu ekitekanika yatuya mutabani we kirimo kubanga tasobola na kumbeera ku kido bwe bato beeyongerayo bagende basobola osikana fight waliwo ali eno Usto yamaze dde okwambala Usto azikanyuka kuba shadows leta wama story ki oli badman promoter yamugamba oli badman nkwesiga gwe Rodi yawuli enaku nakwate kubona asooka yeetoloola yaje bali nasirikirira yakwate Ruda mu kooti n'asooka afuna akadrink ono alimu olunanka soko ndeetere emikono leeta emikono tulabe olaba emikono gino ogiraba bw'otunula emikono gino ono ye zaabu waffe nze naawe ono zaabu agenda kugaggawaza nange agenda teeka diamond rings ku ngalo za mukyalawo wulira yamugamba kino obadde okyetendekera obulamu bwo bwonna obadde okyetendekera so saagala ogezeeko tuuka wali njagala okakase obakakase ki kyoyinawo owulidde gwe champion gwe kabaka ozifiiringa anti ngenda munyiga yes ate kiki ekiganyi oyo genda munyiga gwe bosi yamugamba ye gwe efe gwe bosi ava ku saidi ya Kuba naye akulidde mu America nakwate kuba ayite wagende mu ring muzeeyi ye byamusobera n'asooka adda ku nkangaali yawuta ka drink alina akacupa ke kabiramu kawaraji saabina n'asooka awuta kawaraji yawuta paka lwe yawunzika n'amalamu tudde Ruda Rodi yeeyitadde gun mutabani we aya mwana ava mu Los Angeles bagamba yakarwana ruins bagamba yakarwana fights 16 zona wini njerere taina mu roast taina mu draw mwana inamu kuwaka ate mufubuka muto ye Tommy tuli naawe waliwo abasigadde waka bo basiyo balabire ku TV bagamba kyekyo kablaza tuli wano twekanya tulaba nacho yagamba ze sobola gezaako biraba bina kagena alina mukazi we abadde ne maama we wabula mukazi we agambye sijja sobola biraba nacho anagamba nange bwetu bwe nabeera nga mbisya byange bawange jjo owaayi kekaseera nono omuzeeyi bwe yagenda ye mu kinaabiro yasooka n'akyekubya bamuyita okuva ku saidi omu Cuba yakarwana fights ndowooza 23 alina wins 22 alina ne loss emu aya ajeewuli akasya akawanvu muzeeyi ye musatu byamusukako obulamu bwasiraana abeera mu kyekubya ssaawa 4 era esaaziro bwe twogerera yeri amaze okweyiwamu akayiso kyamusukako akuba drinki kyokka akozesa ne drugs ziri sabusesi ez'amaanyi ez'etabo kamera zimenyera ddala amateeka banange aya referee amaliriza gwe ngenda kumenya mutono agamba kireya yakarwana fight 16 talina amurosi oli yakarwana fight 23 alina mu wini 22 ne loshem Usto akaino ne bajja laba soka kamutonyerawo jabu kakeno kaina futu wa kamukanda wange Usto kaina futu kakona jabu nikamusulamu mu 2 ate kaina obwangu ngeno kanyuganga kajivuddemu terera kamutonya jabu ate wansika esiba ngeno kapikula wansinga wa ekiraka wanvu mukazi watwaliye nawulira biwulire yasazewo yekweka eno
banange ageno kawujanga kavuddeyo gwe kasoka kamuteka mapakati kaina combination yeduko kamala akanonya takafuna jab 1 2 jab bane katujja jab gwe bwekatambula bwekafeitinga bwekatambula bwekamusulamu jamu nekamupa kiraiti yatuke si atandise n'okuwungirira Rosa nakyalaba bulungi kyavadda abadde atandise okuwungirira nekamutojja jabu terera obadde otya damulayini bwajenyo nekamukwata nekamupikula emubiri nekava jabu emubiri bakayimiriza sebo nga kamufukidde jike kamupikula okuva wa speed kaina speed mukanda wange kaina combination za kumukumu why kyabika tugenda geshako murumbira mu different angle niyo ino mukubo takusobola jasobola mukwasaganya owulidde nafujje tali kakaino namazo kimaze omukubajja mwayagalagera kwa fight ya mutabani story kimwana anti genda munda soko tulage tikiti yo tikiti I don't need a fucking ticket. sitaga tikiti mutabani wange yali mu ring Sir, why don't you relax? kakana That's still there. No ticket. leka kwefura musiwo oba tolina tikiti ogenda kuyingira nja kuyingirayo musyaga yabaga musyagira kuyingira lwapaka ekito kikwasaganyiza kirina okugwa osegera ono tumuyina talina gyalaga osegera ne bakoona akade banayi kamutandikirawo tugenze mu rawundi yakubiri wabula kyekamukola lwodi olowooza sikyatuuka okuva lwe bayingira mu ringi tanaba nakakwasa kiri awo ono no bamututerwa mpaka muzeeyi tojja kuyingirayo osaagayitawo jabu nekatambula kalina footwork jabu nekeshika biri nekamutuusako kirefutuuko muzeeyi bamutwala gwe tugende toleeta wano nsasage gwe akasajja kamuvamu nekamwokya ta mwana mundaze embwa mwana mundaze embwa temusale naguru katonda wange mukono guseka emubiri 3 emubiri rodi ali kumigwa gate sikyatuuka na waggulu basooka ne bamusekula natukesya nagwamu amaanyi deka akasajja kawuso bambi kamuli bubi tomigani kamuli bubi gwe wansi gwe banange kyekamukola bakona akadi laba feesi weefaanana eya rodi oza yali akyasobola okweyongerayo yali takyasobola kweyongerayo kekino twavaayo basooka ne bamwetika ne bamwisa bamuleete bali mu ddwaliro balina okumuleeta mu ddwaliro basobole okugezaako munyiganyiga ebisago bye yali afunye naye nga n'embeera gyalimu sinungi bambi bagezaako muyito basobola okuwulira basobola okutegeera laba no muzeeyi yeyadda mu motoka ng'asooka akyekubya nateera kakino ekyewunyisa musatu mu biseera ebikadde yali kabaka yali bokisa nga wamaanyi okamala wabula bamugundamu awo enzigunda gye bamuuze bamugundamu n'aluzinga sense of direction beera mu motoka n'akyekubya genda okeberakebera ng'ayinamu yajja asooka awulugumya essimu abuze fayiti etambudde etya genda okuba essimu nga tebakwata obeera yebase wano motoka ng'alinda kimu fayiti gwe asobole otegera results wabula agenda okuba essimu nga tewali akwata kyeyakola n'avuga eggaali yajja ebali ku petrol station yajja afune kafuta n'abagambe tuli kali inspirational tuli ka spoti ka bikonde watyo ng'atuuse waneeno yazaawo akwatakwata mu nsawo mafuta nti olina osooka osasula tomala kagira olina osasula bulungi ennyo
kwate kuona ateeka pembeni genda okwekebera nga tolooza ayinamu sente zayinamu zebika tezimala nakumala aya kunywa amafuta naye akasiye tekafuuse ejjike kakaino nga tuze erudda amaseeka teg'eddwaliro lubambuuzi osobola okumpulira oli baali bamutuusiza mu ddwaliro anti kikyotegeeza ono yagamba nti okusinza prognosis ku maaso ga lodi si nnungi basobodde okukola tesi ez'enjawulo wabula amaaso g'embeera gye galimu si nnungi lodi akyali wano bimusobedde abaali wano waliwo eggaali eyajja mulimu abaniga muziki gugenda maaso nokoona motoka sebo nsajja hevwe baseka petrol station kuliko engeri yaka supermarket ngala kubaako bebafuna abali bakamenyo abaniga balinamu ku ttooke bano bageto bwayi gwesole kinaawe lwaki oleeta nnyo oluvenge kati ono waabalengera alina omuzeegwe ajja ku motoka yo n'agikalabula namaana najja nagamba mwana emotoka yo njetegereza ng'eriko ebintu bya scratch naye nze nsobola obitereeza jasi ompayo bwikasete katini nga ntereeza ewaganyi omutwe bagamba nti amaaso g'essaawa zolabika tegali bulungi kati bano bava gye bavudde bamaze okufuna bye beetaaga kuliko nno naakulembedde kamenyo wesisolo ekyolowooza kikyokola ku motoka yange kono ize kikwate empola olaba laba emotoka yo jasinga enze nenjekebejja nensangako bino gwembwa gwe gwe kyekyo sigenda kuddamu kuwa motoka yange givuga mbwa gwe eriko scratch nozo ziraba mukiraba kino abayi mukakane sibagambye mutukakane yabaga mukakane kino kyemulabanga ekinene nze jasi mu dakiika 15 kiba kiwedde nompayo bakisana zokka nze kinewusa okubanga ovuga emmotoka ennene bwetu bisiti eno bagiyita bisiti sebo ng'erina buno busikwaki obwekijje omanyi kikyetegeeza oli mulalu kikyomanyi ku motoka gwe naawe sirika omusajja ayogere tolina triple A aba triple A sebo tebasobola tereza obuscratch owulira ate sirina triple A license mwana kale tewali tabu genda maaso homi kola kyolina okola nze ngenda kusasula yagamba kale mwana toyinza kuŋŋamba nti omuyayi yagenda ogigulabwa afaanana nawe kati kikyayinza okukolawo naawe yabaga mukakane mwe temulina kyemanyi ku motoka mba wabwe kuvuga mwagenze kalabula motoka yange kyebakola nga badda ku miggo nga bamuleka agikoleko nga badda ku miggo ng'ogasseko na drink bali mu kuziŋŋambanga mwana oyo kazambi mwerere kale bana emusoke mujje mwekanye mulabe onagera okulengera nga omuyayi si bagikoze kulengera agizizaawe yabaga mufaano mudde mu gaali mmwe kale brad webali ize storage anagange galiwa gwadooso ogenda tubba kakasa nti amusigo wabitaddeko ebyo gasiya nze tomanyiranga ate kikyotegeeza brad sokoliddeko mulindeko nva kutereza kimotoka kyo oteekeddwa okunsasula bakisi zange 4 siina kyengenda kuwa nze tosinika mannyo owulira yamugjamu kyeyini ye gwese olabika ozanyisa abe naggulu yamusukuma naitawo nagwe ettale ani gwosikamu kyeyini mbwa gwe motoka yange ogikalabudde mbwate simanyi gwogiterezezza ne bayitawo badde mu gaali kumba anyiize yakikwata n'akitujja kituuze ebbali n'akigunda yamukwata n'amutomeza kumbe bamuguddeko yali azikuba jasi wakubanga alimu yugikoko nanti bakuboodwa gwe gasiya ni gwomanyi ati yakomekerera mukomera ati bamukuba ne bamutwala ne ku polisi nemuggalira bali tebasaga abayayi kakino mukasiya kano nga tuze mu ddwaliro musaatu bambi
hold on. bafubanga bwe basobola bageze okulongoosa amaaso ge ninga kyabika embeera gye gaalimu si nnungi. How's it look, Doc? maaso gange gafaanana gatya dokita? The stitching's actually quite good. yagamba nti okusinziira ku wuzi ze twataddeko kiraga nti kiri okay. Do a vision test now, Tommy. yagamba kati ngenda kutestinga endabayo vision test gwe jasigoberera kitangaala light. I got nothing. Maybe my eyes are just adjusting. yagamba sina kyendabawo oba osanga amaaso gange gali mu kwadigestinga. genda okeberakebera. kiki dokita? Just get a couple notes. mwana bino si birungi. So, kaakati there is no perception of visible light. yagamba tewaliwo kiraga nti asobola okulaba ekitangaala. Yeah, but what's that? kitegeeza Ow. But maybe in a kiyinza okuba nga essaa zino kiganye naye nga gye bujja maaso kijja kutereera si bwe kiri dokita? gamba nedda kino ngenda kubulira mazima oziba amaaso go gaziba. doctor, no way. nedda nawe musawo tekisoboka. My job, my duty to keep yagamba nga nze profession doctor gubeera mulimu gwange okubulira amazima embeera gy'olimu nga gwe omulwadde. off macular detachment. kino kyo nkubulira amazima ensekula gye baakusekudde kiraga nti amaaso go gaaluuzinze. It's not, okay? tekisoboka naawe. It's not irreversible because I'm going to be champion of the world. yagamba leka kuwoza mbu kiri irreversible kisobola okuddizibwawo kubanga ngenda kuddamu okulwana omuyaayo oyo. Rematch, I'm going to win my fight. nyina okukola rematch nyina okuwangula fight yange tongamba mu amaaso gange gaziba. Good luck with that rematch, Tommy. anti munaye nkwagaliza mukisa kuli match eyo naye nze nkubulidde ekiriwo tiwakyali kyosobola kukola amaaso go gaziba buzibi. lwoli aba ali mukomera yakwate kuba jawulugumya essimu afune asobola okumujja mu kati abaga kalimu essaawa eno. nyiga lengera kakino yakubira eyali mukyala we. halo anti essimu eva ku saidi ya CPS. bw'okkiriza essimu eno gwaba agenda ogisasulira. yayitamu Catherine. Joe. Listen, I need a favor. yamugamba lwo kyenjagala onyambemu. What do you want? kiki kyoyagala? I need you to bail me out. njagala osokombeiringe out ne masekati gekomera. Yeah. oyagala sente kono bwe kiri. Self-defense. jasi bansibye nabadde mu self defense lwana n'abayaayi. What does that matter? I just need to know, are you drinking? njagala kumanya ddala mbutuufu oli mu kunywa mwenge. You back. sente ngenda zikuddiza naawe sente si kikulu. All right? owulira It isn't about the money, Joe. kino tekiri ku sente of course era kibeera ku sente Catherine leka kwekoza naawe. You're bullshit right now. saagala tandika kunkyakanya ssaawa zino jjo. Tommy. saagala kunkyakanya tayimu yange njagala giwa Tommy. owulira Catherine, what happened? Catherine sooka omulire ki ekyatuusewo ate eri Tommy tanaba kumanya. munange Catherine, what the Catherine mbulya ki ekyatuusewo eri mutabani wange kiki? He's blind. Tony amaaso gazibye. Tommy amaaso gazibye omwana takyalaba. abasawo bagambye amaaso gazibye. kakero ne bwolaba teyafuddeyo nnyo kiri awo. bwe yabuuziza kwegaba yakubidde bwe yakubira nga tebakwata ssimu n'atakifa kuba akimanyi mutabani watera okuwangula. abadde olredi alina fights 16 nga fights 16 zonna wini njereere. kati yabali takitutte serious era nga bwayinja kumanya eyo gye bujja mu maaso. wabula amawulire ge bamuwadde bamugambye Tommy amaaso gazibye kyokka ali masekati gakomera. yawulira nga kyo kimukubye wala. tudda ku ddwaliro batuka essira nga balina omusibula namawulire baaliwo ebweru sooka otubulire. bambuuza kati ogenda kukola kikubanga kati kali yeweddewo. mwani abagambye nti kali yeweddewo ne bwongamba nti oleeta omugwagwo ekyo kyolwayo ngenda mulwana. Full capacity. kyogamba ogenda sobola okuddamu okulwana full capacity kono full capacity. Gets up when they can. era ng'agamba okusisa ku basajja abaakabi abayogerwa bagamba champion alina osituka mu kaseera ng'asobola tetulina kuzikiza. bamubuuza ne bamubuuza kati onoosobola okuddamu okulwana kuba kati munaye kali yeweddewo kikyagenda okukola. ye abagambye nkyasoboloka ne bookera ku makyalo ngamba nti usito wuuno mukubirawo siriimu ekyo. wabula ngaekituufu ekiriwo musaatu bambi embeera yenyamiza era singa tebamudduukirira nga obudde bukyali ne bwe bakola batya
abasawo bamugambye tewakyali kibasobola kuzza maaso go gagenze. Musaatu nga bali mu kajjamu ebitabo bibakutte. Genda okuwulira beera unawulira sawundi y'entomi, nawulira sawundi y'abantu nga bali ngumye ekaawa. Ono yatuka essira n'avaayo mu kkomera, baasobola omubeeyiringa out. Muzeeyi naye amawulire ge yawulidde gamwenyamiza, yajja n'alinnya kibaasaawo. Kwe kutunula n'asooka asiriikirira, mutuufu awulira kati bimusobedde. Yagenda n'afuna emmotoka ye gye yali n'agivuga n'agireeta alina we yatuukira. Ye muntu atatera kubeera waka, asula mu bimotoka, asula mu bigalaji eyo. Kwegamba nga ye obulamu bwafuuka ekira bwakaluba, bw'aba tataddemu kayugi kokonaati yakimanya alina okwate kuba agenda asheeka ne mutabani we, funa engeri gye yeekolakolako. Najja yatuuka ebbali ku maka ga mutabani we konkona. Yakonkona baggulewo, babali kukibana bayaayi, baye mugulewo, gano maka ga mutabani we, mugulewo bannange. Joe. Mukamwana ye yaggulawo jjo. Okay, he's sleep. Hey. Anti yeebase Tommy yeebase. Where is it? I know. Ali wankimanyi weetaaga omulala wabula essaawa zino yeebase, owulidde? Okay, well, he doesn't... Joe, he doesn't want to see anyone. Essaawa zino tayagala kulaba muntu yenna. Clean yourself up and you can... Wandisoose ne weerongoosamu kubanga embeera gy'olimu tajja gyagala. I need to see him. Joe? Neetaaga mulabe jjo. Twala eri naawe. Kyokka gwasindika ali lubuto. Genda okuzza amaaso mukamwana amusindise. I'm so sorry. Joe? N'onsonyiwa, tonkwatako nze bamumanyi. Tonkwatako ndeka. No, listen. Joe, stop! Jjo ngenda kusaba n'ensonyiwa, tonkwatako. Jjo ndeka alekerawo. Hey, that was an accident. Joe! Eye bad accident. Tonkwatako, fuluma. Fuluma kati, fuluma. I didn't mean to do that. Sitegeezesa kusindika bwentu. I can't. Get out of my... Fuluma! Fuluma compound ya fuluma maaso gange. Va mu nnyumba yaffe. Genda. Sezalawe gwagoba. Genda. I'm gonna wait outside. Genda kulinda ebweru. Bye. Gwomanyi. Goodbye, Tell Joe. Tommy Gwomanyi weeraba. Tomala gansiibula nkyaliwo. Bamusiibula ne bamugoba. Agambye agenda kulindira ebweru wekiba kyetaagisa kulindira bweru. Nobye saagala. Zibadde ziri busa. Maama yajja n'amugamba kwate kuba ogende munayi, genda. Mwana muleke jjo. Bami nkusaba omwana tajja asobola kulaba ng'ofaanana bw'oti, leka kubeera wano bw'oti. What? Kiki? Don't fucking touch me. Tonkwatako naawe, genda. Genda va wano. Genda. Okay, I'm not your fucking stray fucking dog. Nze siri fucking stray fucking dog, tomanyiira. Shut your own $1 trillion door. Muggale oluggi lwammwe lwe mwewaana nalwo. Yavuga n'ajja eno ku kigaraji, yalina garaji naye. Emmotoka z'abantu zonna yazitunda. Emmotoka yazitunda, takyalina bakiraya nti. Naye yajja n'eggaali. Tuke bali naggalawo. N'atandika okanyugali mu busungu. Kyokka buli kaseera abeera ku drink.
tasobola kubeerawo nga takutembwembwe bino byesaagala bannange jjukira engeri gye yasiikanye mutabani we bannange buli muntu seba amwegobako bwegobya abaali bakyali be abaali bakooki be abambeeranga ku kido basekenda bonna bagoba mugobe mukazi wa mugobye mukamwana amugobye mutabani we yamugobye kati alabira ddala obulamu bufuuse ekirala tebukyeyagaza alina kyali we yamubeererangawo wabula naye yamuvuddemu n'amugamba munnange weetaaga liisi ogezeeko okwetereeza birowoozaamu n'asooka asiriikirira kagenda omusaatu aba yeebase mu nnyumba yakwata ekubo n'asooka mu kiro manye tosobola kwebaka tebakulimba tulo twenyini tubula kimanyi waliwo ensonga ng'ezo sajja bakuyitire mbagambye tokyasobola kagino wandibaddewo ng'osobola okulaba naye oba nga tosobola kuddamu kulwana naye ng'osobola okulaba naye ate tasobola wadde n'okulaba abasajja bakikatiriza aba professional doctors bamugamba tokyasobola kwegamba amaaso go gajibye naye nga gavudde ku ki kubanga alwanye fayisi nnyingi ez'enjawulo bangi abasajja balwanye naye ekyamaaso okuziba kitera kubeera lweya alisi nga waliwo ekyabadde kiteri kituufu ono bwe yateranga okujja nakakanira n'asooka n'atonera ku budde muzeeyi aba yeebase n'awulira ebikoona yawulira ebikoona mu ddiiro n'asooka awamuka lindako wulidde ebikoonakoona ebitagira kimanyi oba osanga waliwo ababbi ababayingiridde waliwo abayaaya abayingiridde yasaako ettaala akwata munda wano eno najjamu seruwaatula oyayo nosooka bakwasaganya nga obudde bukyali bifu nga tebanabafuuka zike yajja kute seruwaatula baabano budde bwa kiro gyayitaayitamu mpola mu nnyumba yamwekanga agere kuza amaaso nga Tommy Tommy katonda watu onkanze onkanze mwana mama agenda okujjanga Tommy ate obadde olagawa ate wali kyenkoze jasi mbadde noonya ka fresh air gari yatidde naye tewali nnyo mukazi we yajja ngenda kusaba emundu gikweke naawe saagala kuddamu girabana mu nnyumba eno emundu owulidde wama oli bulungi kono ndyoke kiki ate mbadde nze kufuna ku mazzi mugende mwebake bannaye kiki lwaki mutya nnyo bebi okola ki yamugamba nti wowe olina kiweetaaga lisiŋŋamba kulyakono tewali tabunja kugamba naye siraba nsonga lwaki bali batidde nnyo genda weebake tugende twebake mukazi amugambye nti munaye bwoba olina kyeweetaaga olina weeyagala nkutwale oyagala mazzi gwe ŋŋamba ŋŋamba nti olina kyeweetaaga munaye kasambye okakasa
Yes, kasambye gwe. Yeah, I felt it. Nange nkawulidde nga kasamba. That was a right hand. I know. Nkawulira kalabika kajja kubeera kabondya nako. Getting ready. He's doing his fight camp and they're ready to come out. You know? Kalabika kaagala fuluma kati kali mu kanyo gaziri embi. Oshegera. My boy. Bulaja. Come on, let's go to sleep. Kale tugende twebake munange. Kwata mukyala we namugamba bagende bakube busingizi mu kaseera kano. Era tugende. Kakati onono bamutaddeko eviction notice. Lenti amulemye. Yo, Darian. Waye gwe Darian. Bwe yatuke bali yatandika kuyita Lawrence. Darian. Aina kamojjako eyo babeere waka akayita akanoonya akalabako. Waye gwe sebo Darian. Darian, where are you, buddy? Darian oli tudaho bulaza weekweseewo ate. Lindako. Nakyawulira. Darian. Ayinza okuba alaze waka bulaza bwe tusobola okubeera mu nnyumba eno ne tutoba. Where are you, buddy? Kabulaza oli nkayi naawe. Yinza okuba weekwese wansi w'ekitanda eno oliwa. Genda okulingizaayo Lawrence wayingidde otya wansi w'ekitanda? Agenda ojjira bw'ati. Olowooza nno teete sooka olindeko. Agenda ojjira ati okumukwatako nga yafuuse ddiwe. Muzaatu bambi byensi yabivuddemu. Kale mwana teyalina kyakola yamussa mu kabokisi. Yamussa mu kabokisi. Bambi. If it's a boy, I think I like Axel. Bwe tunaba tumuzadde nga mulenzi. Mukazi watu ali mukonyumya ku mwana wa babuuza bwe naaba muzadde nga mulenzi ayagala mutume Axel. Waisoko gye naawe twogeremu. Don't you just want to say it like all the time? Toyagala kuwulira ngaolyogera Axel alisi buli kaseera. Axel. Yamusaba yeebake. Lwoli musaatu ali munaku newankubadde teyagala kulaga bakika. Teyagala kulaga family. Why? Olowooza nno tekagize kavaayo. Wangi? Akaana nokalabika kavaayo. Mazzi gayiise. Lwoli n'ennyumba takyasobola gigendamu nekyali we gwabadde azungaŋŋa naye. Yafudde. Leero awo n'ajjukira ebiseera ebikadde ng'ali ne katabani ke bambi. Kuva ddayi yakaagaza ebikonde. Yaddanga awo n'akalaga bwe bakikola. Era yakagamba nti ngenda nakutuma Tommy Gunn. Heavyweight champion of the world. Tommy Gunn. Mutabani we yamuinspiringa n'omuteeka mu bikonde. Omukyala bamuddusiza paka mu ddwaliro. Akasiira kalabika kabadde katuusaako kubanga azaala. The umbilical cord was wrapped around the baby's neck, cutting off the oxygen supply, but we managed to stabilize. Ono yagamba nti kati omwana abadde ekinanka kimwetolodde mu bulago nga kimusalako abadde takyassa bulungi naye tusobodde obikwasaganya. Kati bombi bali seefu omwana ng'ogasseeko n'omukyala. Mukyala abadde wakulongoosa bambi. Babayita babaga basobola okujja ne bamulaba kati. Anti musirike bannaye temukuba kerere. Mujje mpola mpola. Katorede kali wali keebase. Wow. Kekino omusaatu tasobola kulaba. Kyokka ate ng'omwana we bulijjo amwesonga amulabeko. Gwe akaana nga kasufu. Bazadde nakawala. Banaye mbayozaayoza akaana kasufu kabalagavo kamala kabuwala. Bazadde kasukaali.
yabaga musoke mu mpemu eddakiika njogere mune mukyala wange ko maama tewali tabu bw'oba oyagala mukatemu ffe tugenda sigala abayi kaana kasufu kekeno bali bakalaba ne bakawaana oluli yasaba asooka asigalemu ne mukyala we waaw finally tuli bazadde kakufaanana kono kakasa ya kakufaananamu kazi tayagala sebo kusuulirira naye kalina omufaanana talina gamba kafaanana mukyala yeka yamusaba asembere waali soko gye bwe yasembere n'amusimula kiisi waaw kakati tasobola nagenda kakwatako lwa nsonga manaye tasobola kalaba wulira enkuba y'omutima gwange yamugamba njagala okimanyi nti okuyagala ebitekanika nkosi nange nkuyagala okimanyi laba no kabulaza gyali ensi emufundirira talina mikwano jjukira kyesajja sibo kyamuyitako ne kizza amaaso gyali kisajja ekirina okubeera ku sayidi yooli ate bwe yali mu kinaabiro alina ebintu ebirala byeyasiikanayo mu kinaabiro mu giraavu zino balayika balina kye bayongeramu bajjamu ebyomunda giraavu zibaamu ebinanka by'omunda kati engumi obeeyita direct babanga abazanya suicide kati yakiraba luvannyuma bwe yali mu kinaabiro we yali atudde ebinanka ebyo yabiraba naye nga ebinanka byali bya gloves nga bonogamba paadi z'omu gloves bali bazijjamu giraavu nebeera nga njereere kati nga nnako ekutuukirako ddala ebyaddala nnako ng'ekutuukako n'ekutuulako Right here on the right. Abaye. Proud grandparents. Hey, buddy. Braza. Gary, I was hoping maybe you can give me a lift home. Madde nsaba oba osobola okuntwalako eka Gary. Yeah. Oli bulungi kono yes of course ndi okay. Just wakuba njagala kudda kansooka empumulemu ko ekiro sebase namwe mukimanyi. I'm going to stay with Sarah. Nze kansooka ensigale ne nakyala. Mukamwana. I love you so. Buli kimu kyonna. I love you too. Njagala osimanye nti kuyagala mwananga ate nkwenyumiriza mutabani wange. Kwata wano tugende. Carry your phone. Yes. Please remember to bring mine back. It's charging in the kitchen. Esimu yo giteekeko ate tuwerabira eyange girete nagirese mu kisenge ng'ekyajinga. I love you. Ko ye kale. Ng'osimanye nti kuyagala nange bwetyo maama. Asazewo asabye bamuvuge bamuzeeka. Afunemu engeri y'okuwummula kubanga munnange. Ekyo kyonna teyasobodde funa tulo. Era bw'atyo yamuvuga n'amutuusa ewaka. N'akwata ekkubo n'avaamu. Tugenda kuyingira. Wulira tuyingira kono buterevu. One more big guy. You're like my seeing eye dog, you know? I'll call you. Yamugamba kati olinga siyinga idogo yange. Right here. Gwandabira gyenzira. Musaba atule bali mu ntebe. All right, buddy. Well, I'll come back and get you whenever you're ready, okay? Tugenda kudda tukukime. Wona wonoberera omwetegefu. Tukukimoddeyo mu ddwaliro aliso osobole okwekanya nakyala n'omwana. You're a dad. Okimanyi tuli taata. Kale mwana ogera kubeera wakabi. See you, buddy. Ekyewunyisa tabakalubiriza nnyo bulamu. Buli kimu kyonna akitudde okubeera easy. Kakino nga bagenze. Musatu najjako obuwaani. Maliza okubujjako. N'akwateko n'asituka we yali atudde. Kwe kutandika otambula. Kitaawe nno alina ekintu kyategedde. Bwe yabadde mu kinaabiro ng'abyekubya. Yalengedde bisponji ebipaadinga gloves munda. Nga kiraga nti oli yabiyuzizzaamu n'abijjamu n'abisuula ettale. Giraavu ne lisigala ddiba jereere. Kyokka alina ogwo gukooki gw'oli yagulabye guva mu kinaabiro gye yabadde.
musatu awulira enduulu zivuga ajja Bobi nga ajja akanyuga ajja ayisaamu ajja osegeera munange wow tagenda kuddamu siikana kyokka ate abadde akyali muto. Abadde akyali muto nikyebika tagenda nakuddamu siikana mbeera eyo. Ono emmotoka agireeta kaasa. Ono kyeyakola ng'agenda mu kisenge ky'abakadde be ng'atandika kwetiiyuula. Kirala aba agenda najjukira nti nakyeyabadde amugambye ojja n'essimu yange. Neerabiddeyo essimu ya nakyala n'avuga eggaali asobole okuddayo akima essimu gye baamutumye. Nakyala akomyewo engulu. Kumbe ono mukwetinkula kyabadde anoonya tewabadde kirala era yamala n'agigwako. Kyabadde anoonya akiguddeko gyasobola okuba nga tabalaga ate nga teyandiyagadde bakalubiriza bulamu tekitegeeza nti ali mu kulumwa ali mu kunyigwa. Where's Tommy? Tommy ali luddawa? Tule bali ku buliri. Laba kati obulamu bugenda kufuuka bukalubo gye bujja maaso eyo. Gali akomyewo. Obulamu bugenda kufuuka bukalubo gye bulaga maaso eyo. Kyokka alina ono abadde atuuse jjo. Yakwata bukwasiru bwatula n'asalawo aliisi aggyewo obulamu bwe. Hey, Joe. Onagera okuza amaaso ng'alengera Jojo. Nothing much, just Where's Tom? Tommy ali luddawa? Tugenda kwogera naye. Onagera okuwulira abayomba. Don't fucking look at me like that. No, don't relax. No, relax. Mwana tontunuulira bw'otyo. Fucking look at me like that. Oh, Tontunuulira bw'otyo. Baawulira kyasi kuvuga. Yee. Tommy! Yaduka emisinde Tommy. Tommy! Tommy. Tommy! Asooka awalampa amadaala. Wabula bwe yatuuka munda yamusiikana ssebo yeesekudde budala ate kasitaawe wulya kitaawe. Mu kusooka yali tenyumiriza mu bintu bya kitaawe byakola. Wabula essaawa zino yali talina bw'ayinza tutandika munenya. Yereberera ng'agenda swala maaso ga kitaawe. Era kikaakola kasaatu bambi. Kukasalawo kejjewera obulamu ne kabujjawo. Luli yatuuka ebbali n'akaaba kaaba. Kyali kizibu kukkiriza mu kaseera ako. Mwana yeesekudde ne yeejjawo. Musajja watubambe. Labidde ddala nga bw'aba tasobola kuba bikonde kaddala mbutuufu mu nsi eno agenda kuba akola ki? Obulamu bwe bwonna kye kintu kyabadde yeenyumirizaamu ate ne future ebadde nnongoofu mu life ye. Govanga ku mutwe abadde yakalwa na faisi 16 nenga faisi zonna alina win. Era ne yasembyeyo ye 17 yebadde rosi yokka. Which is okay, osobola okigumira as long as singo batofunye permanent damage nga gyabadde afunye naddala ey'okuliiso. Tasobola kulaba, tasobola kunyumirwa, mwana wa muzadde tasobola kumulaba bwafaanana. Kwegalidde nga gye bujja maaso agenda kuba takyalina kyamakulu takyagasa. N'agamba owaayi nkola ki ku nsi eno? Muze ekyo bwe kyatuukawo yadde eno mu bigalagi bye
Nakuba omulanga mushatu bambi. Mwana wa ika gwabadde alina omuyeka bw'ati. Siba tesiribusa n'awulira akonkona. Yakwata ekkubo n'ajja. Anti gula oyo Joey. Joey is late. Joe budde buli kikeerezi njagala kwebaka ki ekikulese. Yamugulira n'ayitawo n'agwa ettale. I said you needed help, but I didn't. Bwe nagamba nti weetaaga obuyambi sagamba nti yitira ewange. Sinza agenda okuwa obuyambi munnange. Kale bikomyewo byonna biseseme. Byonna biseseme. Get every drop in there, otherwise you're going to be cleaning it up. Yamugamba nti wandibadde ogenda maaso n'okugyawo buli kasasira akulimu yenna. Naye naawe ogenda kulongoosawo w'obitadde gwe kyoba omanya. Ono yali munywanyi we mu biseera ebikadde. Ebiseera biri ng'akyalwana. Ate ono ye yali sooja. Soka n'abisesema byonna. Kagenda asazewo yerongose. Avire ddala ku draga. Bwe kiba kisoboka ave ne ku mwenge. Wabula ssebo luba lutalo olwo. Obirabanga ebyokutaaga naye luba lutalo okwerongoosa. Kubanga oba olina okuyita mu process ya withdrawal syndrome ate yesingira ddala okubeera enkalubo kamala. System jjukira system oba wagimanyiriza kubiri ebikuba. Kati system oba ogizzabuza wabula okugizza esobola okudda mu mbeera erinomo luba lutalo luteekanika. Matu gayinza okuluma, omusaayi guyinza n'otandika okuva mu nnyindo. Ninga ye process gy'oba oteekeddwa okuyita buba bulumi bw'amaanyi okusobola okulikavalinga. Ngenda kusaba osoko ne kajuisi rano mwe bamuweera. Gwe bulazi ogenda kwerisa nze tonsinikira mannyo sigenda kubanga nkulisa owulidde. Ngenda sooka mbeko kyenkutegeeza. Kino si kikolera gwe. Kino nkyekolera nga nze. Wulira. Era ng'agamba nti Mukama alinga akolera mu nze okutuusa obaka gy'oli. Otandise okaabanga omwana. Wulira ebyo by'okaaba. Yamugamba nti beera omusajja naawe. You don't even know what happened. Gwe tomanyi naki kyatuuseewo. Nze sifaayo ku byatuuseewo. Ekikugu kya byonna ki ky'ogenda okukolera embeera. Yamugamba omanyi ffe ba motherfuckers abanywa kye batuyita bakazi. Nti omwenge gumanyi otusekulamu akategeera. Kwegamba obwongo bwaffe ne bubeera nga obw'abaana abato. Ne tutandika okweyogeza ani ankubye ani ansekudde lwaki mumanyiira. Weegire naawe. Neegire? It is okay. No, fuck you. Naye weegire gwe. Kiki kyo? Something about yourself. As I said to you before. Yamugamba nti wandibadde obaka engeri gye weeterezaamu nga bwe nagamye mu kusooka. Feel good. You don't go out, get all fucking high and feel good. Oteekeddwa aliisi okwerongoosa si byakufuluma simanyi genda kwekubyanjaga biki. Wulira. It's the spiritual teachings of Marcus Aurelius. Bino byengenda maaso n'okubulira babiyita spiritual teachings okuva eri Marcus Aurelius. That surprised me. Anti simumanyi lwaki kineewuunyisa gw'osoma ebitabo. Kwata. It isn't true. Don't say it. Bwe kiba nga si kituufu tokyogera. If it's not right. Bwe kiba nga si kituufu. Maybe you ought to get that tattooed on your skinny little. Osanga ojja kyekubako nga tatu katofaali. An alchemical process. Essaawa zino eringa chemical process ekuyitamu. Oshegera. Inside. Ebiseera ebisinga tusooka kwokyebwa munda. Ne tufuluma ebweru then olyoka ofuna jaabu. You know, motherfucker. Omanyi gwe motherfucker. I got news for you. Nyina amawulire. You came to me. Gwe wakutteko bo n'oyingira wano. On my door. N'olyoka otandika okusaasaanya ku luggi lwange n'osesema. You're in Vietnam. You're a little soldier. Essaawa zino kitwale nti obadde oyagala kuyingira magye oyingire mu Vietnam oli soja boy. Kati wetereje. Wetereje nga tebannakuba. Boom. Wake up. Zuukuka mbwa za ku kyalo. Fucker. Sajja mukulu naye tategeera. Nze inaakwata ekkubo n'atuula ebbali. Mugambye weetereeze.
Mwadde n'ekitabo asomeko Makasi Ulerias. Rodi yasooka n'asiriikirira. Wabula kati alabika ateekeddwa okweddaabulula. Buli kawungeezi embeera yeeyongera kubeera mbi. Alwana ulira afa. Ekintu kiba kikusindika genda ofune drug. Ate Mukama n'amala akugwako n'ofuna bi stress. Yadde enguru. Wabula atandise okuba nga aterera mpola mpola. Nnyo okudawo n'asirikirira kati. Pressure si y'amaanyi nga luli. Ngenda okuza amaaso n'alengera ekitabo kya muzeeyi. Najja ayiseeyiseemu amaaso mpola mpola. Labe. Kayinyo kyo kyatandika yatandika okuyisaamu amaaso ne kiba ng'ekyokusaaga. Naye ate n'atandika okusomera ddala ekitabo. N'atandikira ddala kati okusoma ekitabo sebo kyalina volume nnene. Manye ebiseera ebisinga abantu tebakimanyi nti oba olina ebikuteganya ku bwongo osobola okusoma ku bitabo ebyenjawulo. Bw'oba olina ebikuba stress kwega ebikustressinga osobola okuddako mu bitabo n'osoma. Ebitabo ebyenjawulo bisobola okuddaabulula ne bikutereeza obwongo ne bikuwa n'obuvumu munnange. Bw'atyo ng'amaliriza. I'm out of here. Blaza kati ndowooza nze maliriza nkute. Where are you gonna go? Kati oddawa. Doesn't matter. Oza kirina amakulu wa gyenzira. Wow, man. Wow, Blaza. Yeah, there has been a real shift in your consciousness. Yamugamba okimanyi nti waliwo shift y'amaanyi mu consciousness yo. You got 9 days sober. Nnaku 9 ng'oli soba tonywa drink tokozesa drug tokola ki. Eyo seba achievement y'amaanyi. Did you know that? Yeah. Okimanyi ekyo tekimanyi nkitegeera. You could be a potent person. Osobola okubeera omuntu ow'omugaso. Even deserve another shot. Tomanya ne Mukama asobola okuwa omukisa omulala. Maybe. Oba osanga naye. Kusiya kundaba genda bagwe. Baye mulimu omuntu ahirutatinga naye ng'akikola nakigendererwa asobola okulaba. Gwe sebo osobola okukubba. Nkubba n'enkunyiga n'enkuttira wano nga terina ategedde nti nkusse. When I let go of what I am, I become what I might be. Yagamba nti bwenta ekyo kyendi oba osanga nsobola okufuuka kye nandibadde. Bigambo ebyo biva mu basajja aboogezi bali abalagirwa. Kisajja kyasoma. You know, we've cracked the code. Yagamba essaawa zino omaze okurackinga code. Cracked it wide open. Ogicrackinze wide open. Gotta learn how to decipher. Wabula kati olina okuyiga engeri y'ogirisayfinga. Puer aeternus. Puer aeternus. Ddala mbutuufu ani ki kyeteekeddwa okubeera. Ekyo kyenjogera omanyi kyekitegeeza. Puer aeternus. Boy. Omanyi abasinga. Psychological terms. Mu psychological terms. And who's emotional? Abantu babanga abakuze nenga emotionally akyali mu state y'abaana abato. State of mind ebeera y'abaana abato aba akyali mu adolescent stage ninga ate mukyamukulu physically. So kati ekyo kino nnyo kimanya olina okula. Mental capacity olina okula machuwa olina ofuuka machuwa. Todambya kito. I don't have anything left. Sina kyensigaza ku nsi ya Katonda. Naye mbutuufu olakinga self confidence. It's putrefying. Ekintu ekyo kirina engeri gye kinyiizaamu ku saidi yange ng'oyogera. You know, are you a loser? Oli loser? No. Nedda siri loser. Okakasa toliko no siri. Joke that they all think that you are. Yamugamba abantu abasinga bamanyi okulowooleza nti oli kyakusaaga you a joke. Bo kye bakutwalira kyekifaananyi kye bakutwaliramu. Are you just going to leave here now and go right back with... Kati olinga ngamba nti ogenda kuva wano oddeyo gy'obadde obeera. Sorry for yourself. Otandika okwekaabya. Yeah. Okay, well then do it. Anti njagala kubaako kyenkola okusisyako ebyo byatuukawo konte nikikole. Naye todda mukaaba nga mwana muto. Wulira. Leave to the gods and goddesses. Yagamba kale. Sibe ekisajja kyamubuulirira
nekimugamba saagala kuddamu kulaba ng'ozeeyo omugala gy'okaaba kaaba ebyekyana ekitonedda kati oli muntu mukulu kyonna ekibaddewo kati osobodde okwetereeza gwe imagine nnaku 9 ng'ali kiriya takozesa drug tanywa mwenge mutuufu naye yatandika okwewulira nga omubiri guzzeewo kati gugwe aguowininga naye mu biseera biri munnange abadde ng'alaba nti eriyo embeera gy'alina otambuliramu yajja amugambye saagala kuddamu kuwulira mbu simanyi oli eyo okaaba you should have self confidence tolina kulakinga self confidence bw'oba tolina self confidence kinyiiza ate kikwegamba kiritatinga yajja maze okwezuula kati atandise okubeera omusajja yennyini kyeyaliteekeddwa okuba wabula ate senga kino yakikola mutabani waajali oba osanga yali asobola okugezaako okubeera naye naye kati ekyo tagenda kiddako tagenda kaaba lwekyo olwedde yali amaze n'okutegeera abagwagwa kiki kye baali bakoze fight yali sodate yagulawo n'abaawo gy'ayitira bantu abasinga bonna bamutwala okubeera luuza naye ate nga si bwe kyandibadde naddala ku muntu eyali akubizaako enduulu abantu yajja n'atuukira eno usito owuli amulengedde n'akwata ekubo n'ayitamu eno yewali ketting ogasseko ne bajjo mwe basiiro mmwe gwe kuvadde nga bakkiriza bamasiikini munda wano eno waliwo keti ne bajjo abitex ne bajjo yabagamba paadi mwazijja mu gloves mutabani wane musooka mukuba kaafu ziri embi kikyayogerako yamugamba sinywa mwenge saagala ongwireko ddalu naawe manyi mbiseera biri ebikadde sse bwe yali bondya nonsonyi okuba nga waffe saagala mutandike kumanyira usita awulira saagala muzanye emizannyo nange agamba nti giraavu mwazijjamu ebinanka ne mukubisa mutabani wange amaaso ne gaziba ngenda gamba ensi unless nga mubaako kye munkolera nga nze kati oyagala tukolere ki njagala rwemaki ye gyeyabadde alina okuzanya ne wusto leka naawe tekisoboka mujja kikola oba mwagala oba temwagala oba si kyensi ngenda gigamba kye mwakola tulabe obadde mutuufu gwe bajjo noddamu okutegeka fight yonna kono kali bw'oba oyagala sete ngenda kuwa yajjayo mu jjolo siriyasire ddala mu butuufu ogenda kunfumita oyagala okikola kino Usto yajja n'abuuza waliwo tagali wano banaye ki ekigenda maaso ono ayitibwa Romano jo Romano ayagala kurwana so bw'aba ayagala kunwana ajje ono namukadde temulwanira wano mbireke mujja lwana mu ringi mutuleke ffe tukole ku ssente abitex ne bajjo tukole ku ziriwo mulabye mutya yagamba kiriya ekyo kyembadde njagala kakayino bagenda mutegeka namukadde akuliridde naye nga ssebo yali kabaka yajja yakimanya ki kyalina okukola yatandika okugenda maaso n'okajjuza nabagambye nakaweereza boxing club eziri mu Uganda ezimu kwezi ez'amaanyi nga Lukanga boxing club KBC kubapu namwe nkabaweereza East Coast kabanyumire abaana ba University of Pain ewabatantu Bode Shepherds Sawuro gamba ki Zebra boxing club my coach Zebra tribe bogere mpozi ngogasheko ne Top Boy professionals ya Muhangi president wa Uganda Amateur Boxing Federation kabanyumire The worse you look, the better you are. You look like shit. Mwana wandibadde weetereeza okusinziira ku ngeri gy'ofaanana olinga kajambi kiki Rome wasn't built in a day. Musaatu akeera kati kyeyakola alina gwakubira akubira Michael Kitwaibwa ajja amuyambeko Kitwaibwa amugamba sooka ondeke mwana nze toddamu kunkubira simu manyi muntu mukyakalamu naye bambi kye batamanyi abasinga nti kati yateredde kubanga abasinga baali bamudduka lwekyo buli gwakubira amugamba kimu tonkubira
byo byonna asobola okwetendeka naye aba abulamu omuntu asobola omubeererawo. Bamuwadde ennaku 3 gwe mwezi maaci eryoka ebeerewo. Yamukubira essimu n'amugamba Michael Kitwaibu, kino ekintu kyokka tokikola ku lwange wabula okikola ku lwa Tommy, okikola ku lwa mutabani wange. Twaibu kyeyakola najja yagamba owaayi sisobola musuulirira kablaza, sisobola. Kale tandika koona basi koona ekyo kyabadde abulamu. Koona ayinamu ssebo, ayinamu ne ku bwangu. Bamuwadde ennaku 30, ennaku 30 sho eryoka ebeerewo oba fight ebeerewo. Wabula ekyewunyisa asoma ebitabo, asoma ebitabo buli lukya. Situka naawe obadde ki? Situka situka asooka asuula asoma ebitabo. Muzeeyi n'abaako byamubulirira ate amubulira n'abiteeka mu nkola n'akajjuza. Wabula kati atandise getting in shape, atandise getting in shape. Situla babano. Are you a loser? You're not the joke that they all think that you are. Yamubuuza olirowooza tuli kyakusyaga abasinga bonna kati kye balowooza kyoli. Olina ogezaako bakakasa. Era bw'onooba weetereza oba osanga jja kuba ogwana omukisa ogwokubiri. Ebigambo ebyo bimuvugira matu, bimutuula mu bwongo ne bimumotivatinga. Nasooka asika. Manyi baga motivation dedication bozi ngogaseko no sacrificing kisobola okutuusa gy'oyagala ogenda. Bwe kasa weewaayo tewali kigaana. Kabulaza ataddemu ekipawa, Kabulaza ataddemu ekipawa. Bubeera bumalirivu kwewaayo na kusaddaaka buli kimu kyonna. Ebiseera ebisinga kye kitufuula okubeera abaakabi. Era okakana yali asobodde ogezaako kajuza. Aya boss, ki ekirala? Tolowooza nyina kyegamba? Jasi kuteerako kati mikisa gyange. N'akwateko bwe n'afuluma. Musabira Saala ayise ssebo mu lugendo lw'amaanyi. Ekiro ky'olwaliro night lwegenda okubaayo. Ssebo Bajjo ali wano eno bamubuuza lwaki wakkiriza fighting eno. Munaye abantu fight baajagadde ate oba wekkiririzamu buli kimu kyonna kisoboka. Kaakati Twaibu yajja amusibe. Ni myaka nga 20 lwe yasembayo okulwana. Myaka 20 olwayo lwagenda okudda mu ring. Aya bamuleetera gawuni ya mutabani we. Namugamba nze ndowooza wanditaddeko eno fight tugenda gidedicatingira mutabani we. Koya ate lwaki nedda? Aya kiriya papa kiriya abasimba akafumito bulungi. N'akwate kuba jaseeko. Babano wow. Yasaako bulungi n'amala okukakasizamu kati kiri magida. Nyweza
ulira n'ennaku kubanga agenda kwambala gawuni ya mutabani we bambi. Tasobola nakikkiriza atooba. Tukikiseera n'amenyeka. Lumi asobola obuulira kati naye kati ate ekirungi nti asobola n'obukontrolinga. Muli yejjusa n'agamba nti lwaki saasobola kutereera mu biseera biri mutabani wange nga waali naye ebiseera ebisinga kiba kirungi ebyo n'osooka byesonywa kati n'olaba ki ekiddako. Kirungi ki ky'osobola okukola mu kaseera kano oba kirungi ki kyasobola okukola mu kaseera kano weyabaye ne mutabani we gyali abe ng'asobola omwenyumirizaamu. Talina sigaamu seti mwe yali amuvumira. Jjukira bulungi akaseera yali ayimiridde na wano nga mutabani we agenda bambi. Bamutwala ngenda okuzanya fayiti ye eyasembayo mu bulamu. Yali webbali ng'alaba. What I might be. Let's get ready for an exciting fight. Anti ke kasi abanaye ngenda basaba musooke mwetegeke. The challenger. Twafunye challenger. 15 wins and 4 losses. This fighter has not stepped in the ring in almost 20 years. Bagamba myaka 20 abadde taddanga mu ring. Joe Romano. Bamuyita Joe Romano. Joe Romano. And now, ladies and gentlemen, ate kati abami n'abakyala ku saidi yaffe gwe tulina mumanyi. Usto muvubuka. Musange kyamukaddiya namukadde. Bwe batyo ne balangirira. Usto bajjali wali awoza kimu Usto. Kale. Aya. Ndowooza instructions bazibagambye eri mu essaawa zino ekyokola mukimanyi. Muteekeddwa owuliza kye mba mbagambye bwe mbagamba mwawukanirawo ate nekyamuteekeddwa okweprotectinga all time. Aya. Abaana sebo bali ku Usto tebali ku namukadde. Round limoja. Ne batandikirawo. Ne gutandika omukono. Laba. Round limoja. Ngeno mutambuzanga. Dise bali mu kwekyanga. Laba tagali. Kasajja sebo kaina speed kaba gwe. Kagala mukuba mutirawo gwe namukadde. Kati gwe kicha kulese gwe ngena kumenya gwe. Nga bwe namenya mutabani wo. Ate toyina getting emotional bobera mu ring abasajja kuba nakubako ebigambo byakugamba mu mpola. Kamala ne kamutuuzaako enzito. Kamukubye kirefu tukakuba. Nakwate kubona dda. Lodi ali amugamba situka syagala kulaba ng'oli kutaka situka. Baabano ne kamutujja. Namukadde tebinaba kuba birungi talina ngumi gye yakanyuzeyo y'amaanyi eri awo. Akavubuka kamufukida akavubuka. Agenda okanyuga zikwata miss. Gwe tosobola bakugyewa. Yatukalagala emutuufu oba kyekyandeese. N'asobola okumalako kweri. Yitawo. Wabula bw'atuula n'agamba aya basi. Tekigwa n'akomawo mu ring. Netuula. Baabano. Kiki naawe okuba biki? Kuba. Basajja twagubagubadde obwo obukonde obw'ekikyala. Kuba naawe oba okuba. Kusuleko. Wabula sikwasa gwe. Kakuba jabu ate kalina futuwa jabu. Jabu. Kiki. Gwe. Bw'agira n'alowooza ku mukyala bye yamugamba. Bongo bwonna bujjudde bya family. N'olunaku mutabani lwe yasemberayo ddala okubeera ku nsi ekyasi yakiwulira ekyajjawo obulamu bwe. Yali wansi ng'akyayomba n'eggali. Kyasi ekyo akijjukira bulungi. Abakyalo byali mu kujjukira ne bagimutuuzaako. Ne kagimutuuzaako. Wano sebo obwongo buteekeddwa okubeera focus kasi otandika ebyo by'okulobaloba. Abaana bakutuuzaako. Tereera. Gwe.
bana eche kamukura kamupikula wabula gadi yeziwera omusajja abadde atya bannange bajjo yagamba bono kye kyamulese na mukadde naye gwe terera obadde otya terera nkoche terera asoka amunyweza mwawukane mubadde kimwawukane wekiki sikutegera ofuse patching bag asirabo kanyugayo That means an older man whose emotional life has remained in an adolescent stage. Najjukira namukadde bigabo byamugamba ebyokubeera omusajja omukulu state of mind ngeri staaka mu adolescent stage. You have to burn from the inside. Natandise okupikaapika naye bwe lwajja kamukuba 1-2 apakati tugenze mu rawundi yakuna musaya yange kyamukaddiya akyalimu okanyuga akasajja kakyali fresh wabula ye kamukubye ku byamanyindo kamukubye amaaso gonna kagasiza gendo zikanyuga tezikwata miss banange laba akasajja kali fresh yakakateekako kati emuyoka bweti wabula katandise okoyerera gwe story kikyamu kye kikuliko naawe ngenda kusaboddeyo ruutu eno rawundi eno akasajja kikyamukaddiya nawe kiyimirize ekisajja kiyimirize owulidde kikomye ayabasi twolekedde ya mukaaga kyebakola kyamukaddiya bakuba kyamukaddiya ne basooka bamutujja emubiri zimukutte naye mwana onswaza twayibu yamugamba sikutegera kikigenda maaso bwana kiki ekikuliko mwana kiki ekikuliko sumulukuka akasajja tokatuuzaako ku luno ssebo yadda n'asooka akapikaapikamu naye ng'akuba ku gaadi akatujja kakano olwodi obwedda kyabala akasajja kano obwedda ssebo akatambuza kaddukaddukannyo keefula kalina futwa kumba akakooya agenda okudda ku luno ssebo kamukubira wapaka right kuba kyapaka ne kamuba kirefutuuku n'agwa ku ttaka wansi ne yeebaka mwana ne batandika omubalira ssebo manyi osooka n'otwala time tomala gavaawo sooka n'otwala time n'onoonya balansi n'asituka. Can you box? I'm steady. Can you box? I can box. I have us today. Nabagamba basooke bamuzeemu ne bagimuzaamu mwana tuwaze agenda okuza amaaso nga nakyala waali bambi yali mukyala we mu biseera ebikadde ati koze bw'oba wooli kangende nwane yadda nikyewunyisa bamukubye naye akyalina gasi n'asembera ne bamutuuzaako gwe ne bamutuuzaamu ne basooka bamutuuza akasajja kamukuba ennyondo ku luno nakkirira wawawa mama yagamba tufudde najjukira mutabani we ng'amugamba otamidde taata otamidde bw'oba oyagala kunyamba sooka weeyambe bigambo byeyasimbayo okwogera ne mutabani we okulwa abadde taddangamu kwogera naye yafa yasituka bwagwamu amaanyi erinnya lya mutabani wagenda kuba aliswaziza bali mu kubalira n'alyoka asituka. Get off your ass, man. Are you a loser? You're not the joke that they all think that. Ebigambo ssebo kirodi bye kyamugamba bimuvugira matu. Let go what I am. I become what I might be. N'akwate kubo n'asituka. Can you box? Yes, I can box. Kakati njagala kukubira omuntu bano no baweddemu amaanyi basekenda bakochi baweddemu amaanyi kati bagamba kimu wa rawundi kazigweko kale tandika aya basi aliwa dawali mukona nawe dawano mukona go yajja kakati
yakatandikira obwedda sebo amaanyi gagali kyavinze obwedda sebo keekooya kati akatandikiddewo obwedda keekooya yacoka n'akapikula mu lubuto ziri eŋŋumi ezizitowa mbutuufu yakakuba nako ne kaziwulira nga zikatuddemu akomyewo mubi tereera osaaga ebyo wabinkozedde osaaga tereera gwe tereera gwe akata yakatuuza akendo mali kudusi nekagwa miguwa walayi tekadda ono gye yali yawaga vaayo gashiya mbwa za ku kyalo obwedda seba akabaza akavuze paka mu rawundi eyo ya 8 batandika okabalira nya bwe kasitukawo nga siyenze buno bwana bumanyira onafesa katonda wange bwe kasitukawo nga siyenze obwedda akasoma olowooza notakawangudde obwedda seba akasoma amanyi ge n'akabulisavinga nga kali mu kwekooya akakola bufuku akakakuba akakubye rawundi egi naye nga bagiyita mufululizo fika salama tekakomyewo bwanguzi n'abufuna erinnya lya mutabani niddamu neribeera nga livugana teera buterevu ne kabaka n'asimbiro kagana bagamba Shafik for Service Center Ike Music mpozi ngogasyeko mu Royal College Royal Giant Tena Bridals International Premier League Jezuga Limited nga bulijjo nera bakadamu ngena kusaba sigale ng'otudde mukano mukama abankomire mweraba